abiri mu matovu nzikalidde mu program agafa embuga n'okusooka bagamba nti Merry Christmas, Merry Christmas. Program agafa embuga ndina ow'ekitiibwa Israeli Kazibwe Kitooke, minisita wa mawulire, okunga abantu era omwogezi wa gavumenti ya Beene e Bulange Mengo. Ali ku Bibia Stefina nkwaniriza nnyo nkakasa nti byonna bitambula bulungi. Kansabe mukama wange minisita ababuuzeeko ate tulabe amawulire ge tunaasobola okubatuusaako. Owekitiibwa oli ku Terefina butereevu. Ntuusa okulamusa kwange eri abantu ba Beene bonna eri Obuganda nange era kansooke okubagamba nti Merry Christmas and a Happy New Year. Tubagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu era n'omwaka omujja weewaawo lembe. Mukama wange mu kkoweero lyennyini tutandikire mu lubiri lwa Beene. Ssaabasajja Kabaka gyali alamula Obuganda atudde entende ku Namulondo y'abajjajjaabe. Weewaawo. Awo ne tufuna essanyu okutegeera nti Beene gyali alamula Obuganda. Weewaawo. Ekitiibwa era tusooke n'obubaka. Obubaka twafunye amawulire amalungi ddala getubadde tulindiridde. Nnyinimu yatuwadde obubaka obuyozaayoza abantu okutuuka ku lunaku enkulu ate era n'atwagaliza n'omwaka omujja ogw'omulembe omulungi ogw'emikisa. Katuwulire endowooza ebigambo bya nnyinimu. Weewaawo. Yafeesi ya Kabaka wa Buganda Ntenvu 22-23. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obw'amazaalibwa ga Yesu Kristo n'omwaka omujja 2024. Tubalamusizza mwenna era tubeebaza byonna bye mukola ku lw'Obwakabaka ne Uganda yonna. Twebaza Katonda okutukuuma okutuuka leero. Ebizibu n'obuwanguzi ebituukiddwako mu 2023 gubeere omusingi ogunaatusobozesa okuyingira mu mwaka omujja nga tumanyi gye tuva ne gye tulaga. Buli kye tukoze ne bye tuteekateeka okukola nga bya bulungi bwa Buganda ne Uganda tubiremereko nnyo nga tulina essuubi ery'okuwangula. Tubakubiriza obutaggwaamu maanyi kubanga Katonda teyeerabira abalemera ku mazima n'obwenkanya. Tukyalina bingi bye tulina okukola bitusobozese okusiguukulula enkwe, obujja n'effutwa ebikolebwa abalina empiiga ku Bwakabaka. Tukyalina eddimu ery'okunyweza obumu mu bavubuka basobole okwongera eddoboozi eryawamu ate nga lyamwanguka ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka mu Uganda eyawamu. Empisa yaffe ey'okutta n'okuzimba emikago twongere okuginyweza era tuvumirire nnyo abavuma omukago nga bagufudde obunafu. Tusiima nnyo emirimu egikolebwa abaweereza mu Bwakabaka omuli abakulu b'ebika, ab'amasaza, bannaddiini, abaweereza mu Bulange ne bammemba ba Parliament abava mu Buganda n'awalala abategedde nti okwogera ku nsonga za Buganda si kusosola mu mawanga wabula kulaakulana kwa Buganda ne Uganda. Nga twetegekera omwaka omujja tukubiriza abazadde okuyamba abaana baffe naddala abali mu luwummula okukozesa obulungi emikutu gya social media kubanga givuddeko ebizibu bingi mu nsi olw'obutaggukira ddala mu bavubuka. Abaana baffe balina okumanya n'okuyiga ebifa mu nnono n'empisa zaffe nga batandikira mu maka gye bava. Tumanyi nti abantu baffe balimye emmere nnyingi naddala kasooli mu nkuba etonnya mu kiseera kino. Tusuubira nga gavumenti eneeyamba abalimi okutundira ku bbeeyi esaanira entuuyo z'omulimi era baganyulwe mu maanyi gaabwe. Tubaagaliza ssekukkulu ey'essanyu n'omwaka omujja ogujjudde emirembe n'okwefumiitiriza ku mbeera ya Buganda ey'enkya. Nassaako omukono Mutebi Ronald Mutebi owookubiri Kabaka wa Buganda.
awangale ayisa abasajja Kabaka. Tweyanze nnyo tweyanzeege ayi bene oli ku BBS Telefina program agafa embuga. Owekitiibwa tujja kusooka n'amawulire agatasanyusa ag'okutereka omulangira n'omumbejja. Omulangira Professor Samuel Ndawula n'omumbejja Azarias Alwango baterekeddwa mu Atlanta, Georgia, South East Atlanta. Naye omukolo guno gwabadde era ku nkola eyaleetebwawo eya Zoom ng'eno mu Atlanta, Georgia batereka ate ng'eno emutungo tufuna obubaka obugenda mu maaso. Era waabaddeyo owekitiibwa Noah Kimba eyakiikiridde Kamalabyonna, Maama Sylvia Najinda yabaddeyo, twabaddeyo ne Ssaabalangira, abakungu abalala bangi nnyo mu bitongole by'Obwakabaka, Professor Samuel Kisozi Kajumba naye yabaddeyo. Era katufune ndooza amawulire ag'okutereka omumbejja oyo n'omulangira. Gutusinze nnyo ayisa abasajja Kabaka. Oli ku BBS Telefina. Ndooza tumusaasirire wamu. Kamalabyonna yabaddeko mu Buddu waabwe gy'azaalwa, maama we omuto yafudde naye tumusaasira nnyo olw'okuviirwako maama omuto. Manyi maama aba maama asigala ali maama. Bw'obeera naye ne bwe bagamba nti obaddeko n'ekizibu bwe kiti yaaga omwana wange nedda. Kitalo nnyo. Singa oyo Mukama yamututte. Kitalo nnyo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Oli ku BBS Telefina eyaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda. Program agafa embuga. Manyi tuli mu keetalo ka nnaku nkulu. Naffe nga wano BBS Telefina twongera okubaagaliza ennaku ennungi. Mukama wange ate mu mawulire ag'essanyu. Ate mu mawulire ag'essanyu Dr. Jeff Sebuyira Mukasa ne Dr. Linda Sebuyira bajaguza emyaka 25 mu bufumbo. Byabadde mutungo ku maka gaabwe. Era twalabye abasajja ba Kabaka ab'amaanyi ababaddeyo nga wabaddeyo n'okusaba okwakulembeddwamu Ssaabalabirizi wa Uganda Dr. Samuel Kazimba Mugalu ye yakulembeddemu okusaba kuno. Era yabasabye abafumbo okusonyiwangana. Okuweza emyaka 25 mu bufumbo si kintu kyangu. Naye bwe mbeera n'okusonyiwangana n'okwewa ekitiibwa muba mujja kgenda mu maaso. Abakulu bano omukyalo ono muganda w'ekitiibwa owekitiibwa Mpanga minisita wa gavumenti w'ettaka n'ebizimbe era ye muko yabadde addamu okwasibwa enkoko ng'omuko olw'omulimu gwakoze ogwalabirira. Maama Nnabagereka yabaddeyo ne Kamalabyonna wa Buganda yabaddeyo. Era Kamalabyonna yabawadde obubaka bwe abategeeza nti bagoberere nnyo ebifa mu kisaakaate ekya Maama Nnabagereka. N'abataka jjajjange Nsamba ndamulabye. Jjajja Nsamba naye yabaddeyo. Ne Maama Nnabagereka naye yawadde obubaka bwe, byonna byabadde kijjobi. Omukolo gwadde muyonjo nnyo ng'ate gwa ssanyu. Katufune obwedde ebigenda mu maaso emutungo. Dr. Jeff Sebuyira ali ku boodi eddukanya emirimu gya maama naddala mu Nnabagereka Development Foundation. Kale byonna katubigoberere nga bwe byabadde. Ate ennaku zino okunoba waliwo n'abasajja abanoba. Mukazi namulekere omusajja n'onoba noleka amakaago. Kale temukola ekyo. Kisoboka abantu okutuula ne muteesagana ne mwogera ku nsonga zammwe. Obufumbo abantu okweza emyaka 20 tekitegeeza nti tebaddewo bizibu. Forgive, kusonyiwa, and forget ne weerabira. Abalala basiba ku mutima. Akomyewo kiro n'akawandiika. N'abalala n'azira n'emmere. Omuntu n'azira emmere ne gye yeegulira. Omusajja n'azira emmere. Ne bagenda okwebaka ku kitanda. Ono ne yeebaka akuwika n'agatanda gamazongoto. Ku nkomeero nono ku nkomeero sitaani yasula mu makkati. Ebirungi biva muntu y'omufumbo buzibu. Lwaki mbadde mwagala ebintu ebyangu? Naye olina okubukolerera osobole okububeeramu. Oba otya n'abaana nga bano bwe batulaze nga tofuddeeyo. Enjogera eyo ga nti obufumbo buzibu ya kijega.
tetuukana na Mulembe Mutebi kubanga ababutambuliddemu baabano tuli nabo. Twayimbye ekitiibwa kya Buganda wali n'entambuza amaaso nga buli omu musanyufu. Ekitiibwa ekyo mmwe mulina okukikolerera, muleme kubeerayo mu bintu byammwe ate mugambe nti eggwanga lyaffe lifa. Ani agenda okulitaasa? Wateekwa okubaayo abantu abamaliridde okuweereza Kabaka. Nate mu kiseera kyekimu njagala nnyo okubasaasira kubanga mujaguzizza olunaku luno nga twakafiirwa maama waffe omukyala Joyce Mpanga. Abadde ow'okubeera nammwe era wamu naffe ffenna ku lunaku luno naye nga tasobodde. Mbasaasidde nnyo naye ndeetera mu kiseera kyekimu nebaza Mukama olw'obulamu bwe. Naye Jeff ng'afaayo, Jeff nga ndabiriranga brother w'omuto. Jeff oyo really ng'afuuse muganda wange na sense. Tukwebaza olw'okulabirira mwannyinaffe naye n'okwagaliramu maama waffe. May her soul rest in peace. But we really, really want to thank God for Mama Joyce. Even though she's not physically here, we believe that she's blessed that we're here. Njagala kubeebaza okuva ewala nnyo naye ekintu ekikulu Yesu wajja mu bufumbo abagatta. Oli ku BBS Tefina program agafa embuga. Muganda olino w'ekitiibwa abantu ba Ssaabasajja Kabaka abe Rhinelands balinga be baggaddewo oluwalo bo bagambye ssaza lino likyali lijja erya Rhinelands erikulemberwa w'ekitiibwa Ssekajugo Samuel. Baleese oluwalo lwabwe ne bagamba tukyali bagole ne katukyali embuga tutuukirize emirimu gya nnyinimu. Era ow'ekitiibwa Noah Kiyimba minisita wa cabinet, minisita w'ensonga ez'enkizo mu ofiisi ya Katikkiro yatikkudde oluwalo luno. Yabeebazizza okubeera n'omutima ogwagala ewaka. Bangi bantu beene bagenda ebweru eyo tebajjukira nsonga za wano naye bano bannaffe basobodde okukomawo ewaka ate ne batuukiriza emirimu gy'abeene ne baggalawo oluwalo luno. Tubeebaza ng'ate bakyali bajja beebale nnyo olw'omulimu ogwo. Katufune obubaka bw'ekitiibwa Noah Kiyimba n'omwami wa Ssaabasajja Kabaka okuva e Rhinelands mu ssaza lya Beene eryo. Oli ku BBS Tefina program agafa embuga. Rhinelands ebadde ng'etwalibwa Scandinavia oba mwegwa mu Scandinavia ng'ow'ekitiibwa Mugenyi yabatwala naye ne lyeyawulako oba ne lyawulwako kati nga nalyo ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eryetombodde. Tuleese oluwalo olw'omwaka 2023 twasaba Obwakabaka butukkirize tukolemu adjustment kubanga batuweesaza mu Gwakutaano ate oluwalo olwaffe tubadde tuluweera mu Scandinavian etwaliwo Owekitiibwa Mugenyi. Bwe batuweesaza twatandikira ku zero nga tetulina anything. Tuzze tuzimbira enkiiko z'Obwakabaka eza kabineti yange zibadde zitula mu maka ewange naye kati tujja nga tuzimba bwe tutuukidde mu December 1 kubanza ntandika okuyingira ofiisi gwali mwezi gwa 9 nali nnosooka okujja wano okulayira tandika okukola officially. Okusookera ddala baaniriza nnyo eka manyi muzeka era nja okusookera okwebaza okufunawo akadde ne mukomawo eka kubanga bangi bamanyi mikwano gyammwe balinga abagamba ebyeno babivaako. Tubeebaza nnyo ate ne mutajjiraawo naye ne mujja nettu era njagala okwebaza ennyo gwe n'olukiiko lumukyali bapya kuyozaayoza naye nze obwesige muggwe nti Kabaka yalonda bulungi newankubadde essaza pya era omanye ebintu ebipya kubanga bw'osanga ekintu ekiwedde oluusi oyinza obutalaga bukugubula busobozi. Njagala nnyo okuweereza Buganda ate nga ndi mweteefuteefu okuweereza Buganda nga nze kubanga ndi ku kakiiko omwami wange yanteeka ku kakiiko ako naye nga neegomba nnyo ebyange byenkola okwagala Buganda neegomba nnyo maama Naabagereka buli mukyala yenna yandibadde alabira ku maama oyo ebintu byakola naawe n'olyoka ogendera ku maama musuubiza okuweereza nange okukola nga ye bw'alabirira taata. Oli ku BBS Tefina Owekitiibwa nalabye abataka ababiri
nga bagenza okulambula abazzukulu ab'omutima. Abazzukulu b'ekika ky'omutima omuyanja bakulemberamu omutaka Namugera Kakeeto Nicholas Kaseekende ate onongera obbi wange ekako twabasangayoku yabaddewo bakulemberwa omanyisa abasajja yategeeza bajjajjaffe obutabongoota era bajumbidde buli wiiki buli sabbiiti obalaba nga bali mu kulambula abazzukulu ate mwabaddemu omukubiriza wa olukiiko lw'abataka jjajjaffe Namwama Augustine Mutumba era bubaka bwe yagambye nti abazzukulu si kubalambula bulambuzi naye n'okubaleetera enteekateeka ey'okubakulaakulanya bwe banaakulaakulana Obuganda bujja kudda mu kifo kyabwe eky'okubeera ku ntikko. Katufune obubaka obwo okuva eri abataka bajjajjaffe ab'obusolya. Munnaffe ono mu Katambi abadde atambuza amawulire agagamba abantu nti abakulu b'ebika bye batugamba nti tetusobola kuwasa bannyinaffe bakyamu nenkwata ne ku mutwe nengamba ate bino byavaawa bajjajjaffe abalina amagezi amayitirivu ennyo kuba nti nobo baamanya nti katuteeketeeke enkola z'ebika zituyambe okugoberera obuzaale bwaffe zituyambe okugoberera omusaayi gwaffe tulongoose ensonga y'akabbiro kaffe kubanga abantu abakulu ab'emyaka egyo bo baga nti akabbiro kaffe nyange ng'omutaka sisobola kuyisa nsonga eyo wano naye ddayo mu lukiiko lw'abamasiga n'emituba akukaka ba mutima kuyingira bibiina naye sisobola kuwuliriza Ssaabasajja enteekateeka zateekawo n'atugamba nti twegatte. Oli ku BBS Stefina program agafa embuga. Mukama wange nga tufundikira enkya Christmas. Nga tunatuukayo bwabaddewo akabaga ak'amaanyi ennyo mu ministry yaffe gye tutwala eya BBS Telefina. Bajaguza emyaka gyabwe 7 n'okumukomekereza omwaka. Nabaddeyo ng'omugenyi omukulu sitera kubeera nnyo mu mwetooloolo naye bansiseesiise ne bantwala mu mwetooloolo ogwo mu mulembe gw'abavubuka ate babadde bambadde nga nnyange babadde enyambala erweza omukolo gwabadde gwa muwendo okusiima abakozi abasukkulumye ku bannaabwe okuba enjula enteekateeka ezitwala BBS Telefina n'ebirabo oba gwe wawaddaani kale nkola nnungi ate era omukoweri erimu ery'amawulire bannamawulire abagasakira embuga bannamawulire abagasakira embuga nabo Obwakabaka bwabasiimye olw'omulimu gwe bakola. Bano mulimu abava mu bitongole by'amawulire byonna Monitor, Bukedde, Salti, ab'oku mutimbagano bonna bazze ne bafuna ebirabo nga Kamalabyonna Ssaabasajja yasiimye ng'ayita mu Kamalabyonna okubagabula n'okubawaayo ku birabo ebya Christmas. Era bw'obeera ne munnamawulire nga maama omanyi nti aweereza mbuga ettuli atuuse dda mu ddiiro. Wewa oli ku BBS Stefina. Mukama enkya Christmas entambula ebisale byekanamye ebulemu mungi. Nja kusaba abantu b'Obuganda babeere bagumiikiriza kyofunye oba mugenda kulya enkoko emuka muli eyo. Abantu balina akeetalo k'amaanyi nnyo batambula badde eno naye tubaagaliza batambule bulungi abavuga ebidduka batambule bulungi baleme kunywanga ate bwe bavuga. Omanyi akantu ako kamaane kalinnya ku mutwe kakozesa ebintu bingi n'abaana abayingira mu mabaala omuntu ayingira mulaba afaanana muddugavu amala okuteekamu nga butaano agenda okulaba nga mweru nga yeruse. Bannaffe nno tubasaba Ssaabasajja abaagala muli balamu musigale nga mweyagala bulungi. Njagaliza bannaffe bonna abantu ba Buganda yonna gye bali abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda aba Buganda Youth Council njagaliza bannange gye mpangalira ab'Essenge Sengaawo mu Wakiso bannaffe ab'Ekinoni Maama Margaret Nansamba mbagaliza Christmas ennungi bannaffe ab'e Kasubi Kawaala mwenna mbagaliza amazaalibwa amalungi n'omwaka omujja gubabeerere gwa mirembe awangale ayise lwatikalwataka. Sijja kusukkakaawo akadde keekaako mbagaliza amazaalibwa amalungi n'omwaka omujja ogw'emirembe
naddala abantu bewaffe ebuddu naddala bannakalungu mwebale nnyo mwebalire ddala amazaalibwa amalungi n'omwaka omujja. Nze musajja wa Kabaka abiri mu matovu, Katonda abakuume, Ssaabasajja Kabaka awangaale.